wabula waliwo ekinnumya omutwe kyenjagala okubuulira. Ate kiki? Damali osobola kulinda osanze ennongozi. Olaba Damali nze okuva e Saudi najja Uganda ng'ebyabasajja mbyesonyiyiridde ddala. Nenzija Uganda nefuna omulimu gwange mu restaurant ey'amaanyi e Kampala wano. Nkimanyi. Jemba gye yansanga nansuubiza eggulu ku nsi n'aŋŋamba era ne tubaako ne bye twasayininga mu contract. Ssaawa zino Jemba neefuulire ayagala nzireyo epayida naye ng'olowooza nze nsobola. Ayi nawe sooka olindeko tonvuga sipiidi. Sooka olindeko. Akwefulidde mu ngeri kiki ky'otegeeza akwefulidde? Yangobe waka nzunga wano nzunga nzira wano nzira wali kati oyagala nkole kyoyagala nzireyo epayida. Yagoba oba emisozo ze ezaggobya terezaamu ati kati teweerabira. Yogera ekituufu ti emisozi zange kale zangobya. Kale sikiganye nti no neeyisa bubi naye I admitted nti I was wrong era ne neetonda. Ate togamba nti no yagoba. Kati kiki oyagala ki? Nkubuulire Damali ngenda kukwata ensawo zange zonna nzireyo maka gange nfumbe wa Jemba. Jemba yanamanya kyagenda okunkolera. Waki mama? Ngenda kukwata ebintu byange byonna nzireyo ewange nfumbe nze tebagenda kummanyiira. Oli serious? Siri willing kudda payida nkubuulira ebigambo bye. Kano kafensi kankalungi mpulira nga kannuma. Bagenda kwokya asidi ggwe. Ngani amunjosa? Lydia. Nze nkubuulira. Sefuddeeyo. Sitidde. Olina okuluzinga kafensi kankalungi. Sitidde. Ekijja kiri.